have no idea what nobody but Allah knows what I have been through in Uganda, but I still love Uganda. I will forever love Uganda. I will always come to Uganda. No, and I'm the type, I'm a very, very loyal person. That's my downfall, is I'm very loyal. Queen Nabila, how is your mental health? I think all of us are working on our mental health one day at a time. I always try to be the bigger person. I try to leave it in Allah's hands. Kyannaku nnyo okubeera nti ne weekend tugitandise n'amawulire ga kwawukana okuva eri TikTok mu ggwanga erya Uganda omututumufu neera nga muyimbi amanyikiddwa nga Daily Yugi n'omukyala we eyava mu nsi ye n'ajja waneno mu ggwanga erya Uganda basobole okubeera nga batambuza obulamu bombi gye biggweredde ng'abakomekeredde maziga. Omukyala ono bambi agambye mbwe ennaku nnyingi nnyo gye yalabira mu ggwanga erya Uganda nga tagiteeka ku Uganda nga ensi naye olw'omwami gwe yajja okubeera nga bakwasaganya obulamu okubeera nga beeyagala. Ono omukyala okusinziira ku bwayogera agamba yayita mu bingi nnyo by'atasobola kubeera nga alaga waneno ng'ali mu ggwanga erya Uganda kyokka ng'ate ffe abaalinga babalaba mu vidiyo yamuteekanga mukyala we ffenna nga tubalaba omwami n'omukyala bali happy mu TikTok vidiyo ze ne batandika okubeera nga bazikola bonna kwegamba nga ze zimu ku kapo z'oyinza okutunuulira n'ogamba mbu zeegombesa y'ensonga lwaki tera nnyo balabula ebintu bye mulaba ku social media sinti buli kimu ky'olaba kituufu. Actually kinyuma okusengejja emirundi kanaana ekintu ky'olabye ku social media oba ky'olabye online kubanga baneeno baatulaga no paka we yatuukira okuddayo nga tulaba buli kimu kirungi bali happy Valentine's Day atambulako n'amusitulako bu video we bapostinga naye nga bye bayitamu emabega before nga tebanna postinga ka video ako ke tulaba before nga tebannajja ku live gye twalabanga maziga galinga mangi nnyo nnyini ddala. So kekana akatambi mwana muwala nga tottola obulumi n'ennaku gye yayitamu wano mu ggwanga erya Uganda lwakuba bambi akikiri yalinze n'agamba Uganda ng'ensi yo yajagala era yaginyumira olw'ensonga ali willing n'okoma wano mu ggwanga erya Uganda okusigala ng'ajja wano okukyala nga tazze kulaba Daily Yugi kubanga ebibye naye byakomekeredde mu maziga meerere keekana akatami naye nga sinabeeranga nkakuterako bami kankusaba subscribe ngano ku SMX Media tojja kubeera ng'omissinga updates naddala nga zino. Have no idea nobody but Allah knows what I have been through in Uganda, but I still love Uganda. I will forever love Uganda. I will always come to Uganda. No, and I'm the type, I'm a very, very loyal person. That's my downfall, is I'm very loyal. Queen Nabila, how is your mental health? I think all of us are working on our mental health one day at a time. I always try to be the bigger person. I try to leave it in Allah's hands. Sometimes you have to let people show their true colors on their own. Have you guys ever dealt with a narcissist? Do you know the meaning of a narcissist? Be patient, Allah's with these. Alhamdulillah. You're absolutely right. Do you know what my favorite word is? Tawakkul. Always trust in Allah. That's what I have lived by my whole life. And that's why I said I've never felt the need to get revenge on anybody or to gossip about anybody. I always leave it up to Allah because He's always had my back. He's always had my back my whole life. Mulunji Queen, I'm proud of you. Thank you.
I swear we saw the way he was talking to you when you first on live. I will always do what is best for me. Sorry, guys, I'm going through these comments and trying to respond. Sending you hugs and kisses. Thank you. Queen, do you know, babe, no matter what, yes, life is very short. You have no idea what nobody but Allah knows what I have been through in Uganda, but I still love Uganda. I will forever love Uganda. I will always come to Uganda. People will see me in Uganda. I will always be in Uganda. No feelings. Yes, I have one narcissist.